Beni Muhumuza olwaleero adukidde mu kkooti enkulu ng'ayagala kkooti eno esaze mu constituency 43 ezayisiddwa paalamenti y'eggwanga gye bavuddeko ssaako endala ezisoba 40 ezayisibwa mu 2015 nti ziriwo mu bukyamu. Ono ng'ayita mu bannamateeka be aba Newmark Advocates agamba nti okutegeka okulonda mu bifo bino kumenya amateeka kubanga zaatondebwawo atali musingi gw'amateeka kubanga etteeka eritendawo constituency teririiwo olwaleero. Ati nze nga looya eyamala eri ebbanga mu kiraasi nga nsoma amateeka era tekirabika bulungi era kimalamu amaanyi abantu abalala basoma amateeka g'osoma tegakola. Kati nzize wano mu kooti siri munabyabufuzi nti oba ndi mu kibinja kino oba kino, nzize wano okukola ekintu straight. Ono era agamba nti n'ababaka ba paalamenti asaba 40 olwaleero mu paalamenti baliyo mu bukyamu kubanga ebitundu byabwe bakiikirira byatondebwawo mu ngeri nkyamu. Actually counties ezatondebwawo mu bukyamu zireme kubeerezaamu ne bazifuula constituencies ate abantu ne balonda nga balonda ku kintu ekitaliiko. Etteeka erisinzirwako kutonda counties oba amasaza balijjawo mu 2013. Local Government Act bajamendinga ezo sections ezivaamu. Kati ye basis ekola counties ekola amasaza. Munnamateeka akulembeddemu omusango guno Emmanuel Tumwebaze agamba nti olwaleero tewali tteeka gavumenti weesinziira kutondawo constituency empya wadde paalamenti yennyini okuziyisa. County yagirwawo mu 2013 ne county council. Kati okuteekako counties zino ezabataddeko tebalina gye basinzidde mu tteeka nti kati ekiteeso kivudde wa minisita ne kigenda mu parliament nga tekivudde eno wansi kuba abantu be bamanyi ebibaluma be bamanyi nga bwe kirina okutandika. Okusinziira ku mpaaba constituency empya ezatondebwawo tesaana kulondebwa mu mubaka wa paalamenti yenna era ebitongole birina okwewozaako kwe kuli paalamenti y'eggwanga, akakiiko k'ebyokulonda ne gavumenti eya wakati. 2016 ababaka ne basindika mu parliament. Ababaka ba counties ezo ba constituency ezo 43 bali mu parliament emyaka 5 mu bukyamu. Era kati tuvuddeyo okugamba nti ensobe bwe yabaawo olumu tetwagala bagiddemu. Omusango guno gutandika okuwulirwa ku Lwokutaano lwa wiiki eno kyokka singa kkooti ekkanya n'olulyo oluwaabi ababaka ba paalamenti asaba 40 bakufiirwa ebifo byabwe ssaako okusazaamu constituency 43 ezakatondebwawo gavumenti. Ng'ebyo bitadde ku bbali kkooti enkulu wansi w'omulamuzi Musa Sekaana eyongeddeyo omusango okutuusa nga 31 omwezi guno Dr. Dean Emmanuel Kisembo mweyagalira kkooti emirize embagirawo ebiragiro bya paalamenti byayisa ku ngeri okulonda kwa 2021 gye kunaakwatibwamu. Ono mu mpaaba ye eyasooka yawaabira akakiiko k'ebyokulonda kyokka guno kkooti yagugoba ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde. Olwaleero ono azeeyo ng'ayagala Ssaabawolereza wa gavumenti ajje annyonnyole ku tteeka ki kino bwe kyakolebwa. Mu ndaba ye agamba nti ebiragiro bino bigenda kulinnyirira eddembe ly'abantu bangi ddala. Kubanga Attorney General tanaba kuteekamu kintu kyonna, so lawyer waffe Kabega and Company Advocate n'asaba gugende expert omulamuzi n'agaana n'agamba kubanga it is a constitutional matter gwekuusa ku ssemateeka w'eggwanga. Robert Mwanje ne Maka Kasule, BBSKATI Ageesigika mu ddiiro lyo. Poliisi n'abebyobulamu mu disitulikiti y'Ejjinja beezobye n'ayapa oluganda lw'omugenzi omukadde yafa ekirwadde ekya COVID-19 nnaku ntono eziyise. Abooluganda lw'omukadde ono balinnye mu kyoto bagamba nti tebayinza kukkiriza kubatwala mu kalantiini kubakebera wadde okubeekebejja ku bikwatagana n'ekirwadde ekya COVID-19. Bano era basimbye n'enjala mu ttaka bagamba nti omuntu waabwe yali mulwadde wa pressure wamu n'ekirwadde ekya sukaali n'olwekyo ebya COVID-19 ebyogerwa nti bye byamutta bya bulimba nga jjembe. Abenju ya namukadde Mutesi Nakeba Robin eyafa gye buvuddeko beezobye ne poliisi lwakwagala kubatwala kukeberebwa ssenyiga corona kyokka ne bagaana. Batulage ebbaluwa maama ali Magomba akaaba olw'abamulekwa be yalese. Afande mubadde mumanyi maama. It's now 5 days nga maama wafe afudde. Tanalana kukutukako nsinga bali kutukabya amaziga. Mwagala accountability ku maama wange. Mwagala ku accountingira ku maama wange. Nakeba yafiira mu ddwaliro Ensambya era nga kigambibwa nti yafa ssenyiga corona abenju ye kye bawakanya. Ono ng'afudde eddwaliro lyawa ab'enganda omulambo okuguziika era bamuziika mu disitulikiti y'e Bugiri.
nga bavudde Magombe ab'ebyobulamu nga bakulembeddwamu atwala ebyobulamu ejjinja Dr. Nantamo Diego basaba abenju bonna abakwata ku mulambo okukkiriza batwalibwe mu kalantiini kubanga kyazuuse ng'omugenzi yafa ssenyiga korona. Abenju kye baganye ne bategeeza nti bo mukadde waabwe yali aludde nga tawanyizibwa obulwadde bwa sukaali ne pressure. Samples bazitwala ku Lwamukaaga n'afa Sande nga samples tezinaba kudda, result tezinaba kudda, bo ne babika nti afudde COVID-19. Kati tuweebuuza bano abaabika results bazitoolawa. Mama yali mulwadde wa pressure, mama omutima gwali guzimbye, mama yali alina pneumonia, mama yali mulwadde wa sukaali, oxygen ng'ali ku 40. The normal oxygen was supposed to be 97. Nga bakulembeddwa mu Magoba Julius, abooluganda bano basimbidde ab'ebyobulamu ekkuuli nga bagamba nti tebajja kukkiriza kugenda mu kalantiini. Bagamba nti batuwadde omulambo tugende tugweziikira ate nga gavumenti yagamba omulambo gwa korona tetulina gukwatako, gavumenti erina ogweziikira. Kakati mu kuziika abantu bameka bakwatibwa korona? Ab'ebyobulamu olabye ng'embeera ekalubye kwe kunona poliisi ng'ekulembeddwamu ASP Ahmed Sebola ne bagezaako okwogerezeganya n'abooluganda era gye biggweredde nga babiri ku bo bapondoose olwo ne bakkiriza okutwalibwa ku poliisi wakati mu kwogera ebisongovu. Bano bategeezezza nti singa omuntu waabwe yafa ssenyiga korona, gavumenti eyandibawadde mulambo kugweziikira so nga abantu bangi nnyo abalina okukwatibwa ku nsonga eno. Dr. Diego ategeezezza abooluganda lw'omugenzi eyafa nti ekirwadde kya ssenyiga korona kisobola okukwata omuntu yenna nga n'olwekyo tebalina kweyibaala. Ku lusaawe kubona abo bonna abaali around the body, not only the body, n'abatambula naye mu motoka nga mulwayize abali mu motoka malimu n'aba funeral service abamutwala. We've got the details. Stella Nandawula ne poliisi abiri, BBS Terefayina Ageesigika mu ddiiro lyo. Bibadde mu disitulikiti y'Ejjinja olwaleero. Omuwandiisi David Allan yagamba nti totendanga bulungi bwa kizimbe kungulu kwakyo wabula tendereza omusingi ogwasimibwa n'omusajja eyasima omusingi oguwaniridde ekizimbe ekyo okulabika mu bulungi bw'okirabamu. Naawe osobola. Ebintu byonna mu nsi biguma musingi. Kyova olaba n'obusukkulumu bw'ekizimbe newankubadde abamu bawana kizimbe kirabika naye beerabira nti amaanyi g'ekizimbe gali ate mu musingi gwakyo. Naye biki ebibeerawo ku musingi? Omuntu akeera ku makya n'asima ne bayiwa seminti omuyitirivu n'amayinja wansi ne bateeka emitayimbwa wansi eyo. Kyokka bwe bamala okukola ebyo byonna ne bazimba ebisenge ne babiteekamu amayinja ate ne bongerako enkokoto. Bwe bamaliriza okukola ekyo omusingi ne baguziika. Buli alaba ekizimbe ekiwedde awaana obulungi bw'ekizimbe naye ng'amaanyi gaakyo n'obusukkulumu bwakyo ate butudde ku musingi gwakyo. Ebiseera ebisinga mu bazimbi ekizimbe gye kikoma okugenda mu bbanga gye kikoma okukka wansi. Ekitegeeza nti obuwanvu bw'ekizimbe waggulu businziira ku buwanvu n'amaanyi gaakyo mu ttaka. Naye eky'ettaka tekirabika. Naffe abantu bwe tutyo bwe tuli. Ebiseera ebisinga ebintu bye tukola tuzimba bizimbe kigenda okutandika okufubuutukayo omuntu aba alaba kyakungulu. Naye emabega waakyo waliyo obulumi, waliyo okwewaayo, waliyo okulemerako, waliyo okukoowa n'oddamu n'oyimirira. Ekyo kye kifuula omuntu kyali. Ekireetedde omulembe guno naddala okulemererwa okuzimba ebintu eby'obuwangaazi kubanga ebiseera ebisinga twagala birabika mangu. Omuntu ayagala asimba ekijanjaalo ku makya ku ssaawa 12 akawungeezi akikungula asobole okukifumba. Ensi tekola bwetyo. Bw'oba ozimba omusingi gw'ekintu kigenda kukutwalirako akaseera obugumiikiriza ng'oteeka mu kintu ekyo. Kinaagenda okuvaayo onooba osobola okukiwanirira. Kyova olaba nze sikkiririza mu nkola ya mpaakamyu nkuwente. Osisinkana naddala abavubuka omulembe guno omusanga asimbye layini ateekeyo akamyu ng'alowooza ajja kufuna ente. Teriiyo muntu mu buyabuya azimba kiralo kye kyante
n'ateekamu ente ze n'agamba nti muleete obumyu bwammwe mbawe ente. Tekikola. Omuntu yenna oteekwa okutegeera ky'oyagala. Bw'omala okukitegeera n'otwala ebiseera okukizimba, ekyo kye kintu ekikugumira. Kyova olaba nti mu mulembe gwaffe tulina abalina ssente bangi naye abagagga batono, kubanga obugagga obusobola okuva ku mugigi ogumu okudda ku mugigi omulala buzimbibwa n'omusingi. Kale nga naawe bwe watawaana okuzimba omusingi gw'ennyumba yo, okuzimba omusingi gw'omulimu gwo, oteekwa okugwongeramu amaanyi n'ojjukiranga nti ebintu byonna biguma musingi. Tegeera nti obusukkulumu bw'ekintu buli mu musingi, si ekyo ekirabika. Buli ky'otunuulira ku nsi kisiikirize busiikirize ekyekyo ky'otasobola kulaba, ekyokulabirako kitono. Osobola okundaba olwaleero naye toyinza kumanya ntambudde emyaka emeka olwaleero osobola okundaba ku lutambi lwa BBS terefayina. Ekyo oteekwa okukyebuuza. Tebagwira bigwire, tebabuukira bibuukire. Oteekwa okuba nga ozze ozimba omusingi okusobola okutuuka wooli, kubanga bw'oba tolina musingi obuwangazi bwakyo tebujja kubeerawo. Kale njagala okeere ku makya nti ku kiseera kino omanye nti ozimba omusingi tegutera kuzza mangu, totera kufuna mangu nsimbi, totera kukola mangu birabika abantu bye bagamba nti wuuyo akola atambula. Naye gwe kasita obanga omanyi ennyumba gy'ogenda okuzimba n'amakulu gaayo, zimba omusingi gunywere nga topapa, kubanga bw'olituuka okuzimba ebisenge biriba bituula wagumu. Ne mu bulamu bwaffe tukireete. Kwata omulimu oguzimbe, otuuke ekiseera owulire ng'omusingi gugumye, banaagenda okutandika okukulaba nga weeyimiridde wagumu. Ebintu byonna bituula ku musingi, naye ate omusingi tegulabika. Naawe waliwo bingi by'oyiseemu ebitagenda kulabika naye ng'ate bye bikufudde ekyo ky'oli.